Bwe tweyongerayo ababaka ba palamenti abali ku ludda oluvuganya gavumenti bavumiridde ekyanankulu w'ekibuga Kampala Jennifer Musisi okusazaamu okulayiza kw'abakansala okubadde kulina okubeerawo olunaku olwaleero. Bano bamuwadde ensalessale wa lunaku lwakusatu olwa Ssabbiiti ejja okuvaayo n'ensonga ennambulukufu ku kusalawo kwe yakoze. Ababaka ba palamenti balabudde KCCA ku ky'obutalayiza bakulembeze ba Kampala omuli Lord Mayor Erias Lukwago ne bakansala be oluvannyuma lw'okwongezaayo olunaku lw'okubalayiza olubadde lulina okubeerawo leero. KCCA yawadde ensonga nti abamu ku bakulembeze tebabadde ku lukalala lw'abo balina okulayira kiyite gazette ekintu ababaka kye bavumirira. Ababaka omuli Mohamed Nsereko, Betty Namboze, Alan Sewanyana, Katolu Bwama ko n'abalala bawadde KCCA nsalessale wa nnaku 3 nga balayiza abakulembeze bano. Omubaka wa Kampala y'omu makkati Mohamed Nsereko ategeezezza nga KCCA bwetalina lukusa kusazaamu kulayira wabula ekitongole ekikwasaganya ebyokulonda mu ggwanga. Tubawa nsaleesale ya nnaku ntono nnyo ng'ezoogeddwa wano ffe awamu nga kokasi eya Kampala mwanguwe okulayiza bakansalazi abagazetingibwa emirimu gitandike ebyokolebwa mu bwesimbu wano mu Kampala. Ye omubaka wa Rubaga South Katolu Bwama ategeezezza nga babakulira Kampala ku ddaala ly'obubaka bwa palamenti bwe balina obuzibu nga kino kyonna kiva ku mivuyo egya KCCA era n'alabulanga bwe bagenda okuduumira abantu okwerwanako okufuna abakulembeze. Ffe batuleetera ebizibu mu Kampala olwedde Kampala ali ku tension empitirivu nnyo. For a member of parliament, Kampala batulated the visibility. Kampala already are ku tension. Eyamanye eriwo. Obwegugungo bulingango obwegugungo. Tubukwatira bukwatiza ate kati batongereko nakana kalodi meya. Kugamba ulabira ddala ekintu kiri unfair. Kubanga ffe tubabuuliridde baganya okutegeera. Ate ye omubaka wa Mukono Betty Namboze Bakireke ategeezezza nga President Museveni bw'alina okussa mu nkola ebyo byasuubiza era n'amuwa amagezi okulabawo banne abalondeddwa mu mateeka era wano waalabulidde nti singa gavumenti terayiza bakulembeze bano bo bajja kukyekolera. Bwe bagamba nti waliwo bakansala abatali mu gazeeti babaseemu kakati ekizibu abakulu we bakisanze ogazeti nga bakansala ba KCCA ababulayo kiri luddawo. Ekyokusatu teriyo nsonga yonna ya byakulonda ekyasibye bino eri tekiniko, teriyo musango gw'amateeka nti biri ligo, teriyo na musango gwa byabufuzi kubanga ekyebyobufuzi bannakampala bakisalawo bwe balonda. Kati ekiriwo bwannantagambwako tubawadde ennaku 3 bategeka omukolo bwe batagutegeka ffe ku Lwokutaano bannakibuga ne bannauganda abagazi b'emirembe tujja kutegeka omukolo tuleete omuntu mu mateeka kirizibwa okulayiza abawangudde tulayiza abakulembeze baffe. Ate mu mawulire amalala ku palamenti omubaka Mugisa Margaret Mohanga alayiziddwa oluvannyuma lw'okufikirwa mu kulayira kw'ababaka bonna okubadde gye buvuddeko era kino kikoleddwa mu woofiisi y'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga wano ategeezezza nga bw'abadde mu ggwanga lya South Africa ku mirimu emitongole. Kisakyo Joan, Kingdom TV amalindirire.